Ngubite FM. Kale katuyingire mu Endobeso. Wow. Hello. Nzibambita Mukunja wa BTFM Endobeso. Wangambye kubire ko tusonyiwe okuzuukusa mu kiro. Bana ntoko wanti mbadde neebase Mukunja webale kunkubirako. Nkale sebo. Nabadde kugambe kinakuweereza ka message nga bbiri ontaase. Nino mukazi wange. Nino omwana gwe namuzaalamu naye kati ansaba school fees buli ttaamu. Naye omwana oyo muwa $1,500,000 buli ttaamu ey'omwana okusoma. Naye obuzibu bwe nnina bwe mugamba okundaga omwana w'asomera teyagala kuntwala ku ssomero. Simanyi mwana gy'asomera kakati nafunyemuko okwekengera. So kakati oyagala kumanya mwana gy'asomera? Njagala kumanya mwana wa gy'asomera. Mwana wange simanyi oba weesirikire mukulu gamba kale Wange weesirikire beerako. Hello? Jebali Nyabo. Sebo. Jebali kusebo. Nga mpulira abaleka n'oliwa. Ndilaka. Nze nkubidde no ku district. Yes, sir. Gw'oli mu district ki? Ndi mu Wakiso district. Wakiso. Kakati nze nange nkubidde no ku district. Yes, sir. Mu office ya education. Yes, sir. Mu educate muno bagaba basale. Yes, sir. Kati simanyi oba tusobola okwogeramuuko. Tusobola okwogera mukama wange. Kino kyakyeyagalire. Yes, sir. Si kyampaka gavumenti tekikola nti bakaka omuntu wabula gwe weesalirawo nga ki ng'omuzadde kubanga singa byali badde byampaka twali badde twebuuza ku mwana. Omwana we erinnya lyalondeddwa mu ministry na wano mu office ya educate mu baana be baagala okuwa basale kubanga yeefubako nnyo tiyeefubako kuba babuuza headmaster n'abasomesa. Ekyomba kirungi ate. So kakati omwana we asoma mu ssomero ki? Nategedde nti ate nti omwana abadde akola bulungi nga temumanyi ssomero gy'asomera. Anti kakati nze oba bampadde wano empapula tebateekako masomero wabula bateekako mannya na reasons lwaki bamulonze. Naye nga simba simanyi ssomero mukwano. Asomera ku St. Augustine. Asomera wa? St. Augustine. Kati St. Augustine ali mu kibiina ki? Ali mu P6. P6. Bawa ssente mmeka ab'ekisulo? St. Augustine tekuli kisulo. St. Augustine tekuli kisulo. Bannange. Badde mmanyi nti kuliko ekisulo nti awo oba oyiseemu. Lyadde kakati
abadde bawameka abadde bawa 25 n'emitwalo 5 ez'ekyemisana ejasatu emitwalo 3 naye era tekigaana tusobola okumufunira ekisulo ne tumusasulira edda ssebo tekijja kusoboka ate kiki omwana nanyambako kadaala kange ku Saturday weekend eyomba nange nyenako gyendaga yanyambako okumbeererawoko kadaala ate emirimu emirala awo batomukotogedde keka tumufunire eri ekisulo simukotogera kuba nange abanyamba nga kiringa ekiganyeemu ate nga kigaana kitya kale kati bwe tuba twogeddeko twagala okwogerako ne taata we oyinza okumutuwaako taata we yafa taata we yafa nga kitalo yafa ddi aludde nga yafa titutte emyaka bannange kubonaabona kitalo kati ono gwe nayogedde naye gwabadde muzimu mu ofisi yange naŋŋamba nti agala okumanya oba omwana we asoma oba tasoma ate ng'amuteerayo ssente nfudde nze yafa naye abakazi awe mutuuse Government, where are you? Government, where are you? Koma kuchiri ekyokunsimba oluseke naye ekyokumbika nsebo nina abazadde ombikira ki waliwo omusajja ayetaaga kubika ate nga nkwadde mu kitundu yange ate omwana ku weekend abeera kadaala nga akuyambako emitwalo 25 n'etaano egyokulya onkubye enjawulo ya sente meka miliyoni emu n'emitwalo 2 akubika anti kati oyinza okuba kaakati essaawa eno kiki ate kanyinyonyo kakyumbika kugambe ne bomuzadde ne bomutera muganti kati ono si ekitabo asiye bbaawe era gamba ogwo muzimu abakazi si mmere muyise we mwandikomye naye era namwe musasulira bikolobero byemmwe toyinza kubika musajja lwaki si kubika mubbe paka lwoyagala naye kakati ndi mugenzi yafa anti kati mukunja olaba ekintu ekyo bwe kitambula nti gwe omusajja obeera n'omuntu ewu n'ogenda n'osajjalata n'ozaala ebwe golooza ne bigendera awo kakati ono ali mu kusasula oza ate omwana ate biki ate nsasula ate sasulako mu bulumi kakati mama sonkenateki naye olawamaka abakazi babika abasajja baabwe nti oli yafa naye nga gyali mulamu amubika lwa mukwano oba kumuttira ddala amubika kuyisaawo yekyayagala kati Mukunja nakachana mutima balo okuweereza promota wa Rebecca Jengo Hadija ekibibi kutaatawo okuva ku enkomyi okutegeera naye bannange n'ensi kuyiiya kasita omusajja akitegedde awa school fees zalina okuwangayo naye waakiri ateekemukko ensulusuuba kubanga omukazi yalina omwana buli kimu kimutunuulidde n'ensi kuyiiya kutetenkanya ze Hadija bwebale ensusuuba mwate mugiteekamu akati omusajja amagezi omutata Abasi dukoze kada sangato omusajja amagezi gemu ataddamu kuwa mukazi sente yamufuula lusuku abakazi bagani batufuula olusuku n'omusaba omwana we n'amugaanira n'akufuula olusuku olw'okufunirako sente omusajja nonyiza essomero amugamba mpa omwana wange ono Masa Namirembe ekyengera naye Mukunja ky'obamanya kye kino ekituufu kiri nti omwana kirabika kitaawe ye yafa kati yawona omwana muwala n'amusiba omusajja we naye asimba luseke mwasuza mutima okwo kachwa n'amuti oyo omukazi agenda kuzimba mukalina ate takomye okwo n'okubika yakubise naawe mbuwafadda alimba ono nakato gangu
naye abasajja kamuyige kamusasulire ebikolobero byemukola abantu abalala kakati eno bakusimba oluseke naye abazadde bannange namwe ate awo mususseewo kubanga munange omwana wali mutadde mu ssomero lyolaba nti litegeerekeka sukulu fiizi zeezo naye omwabuddemu abiri oba omuteekanya lya mu gavumenti bonna basome anza omwana wange nedda simukuba nti onjawula ate nempitawo kuba gwe oba weekotoggera nekitaawo ate omuluse mukama katonda olaamalinde akawuko nakacwa bakutte ng'oli omusajja omukuba oluseke banga lyonna obadde omugamba $1.5 ali mu 25 n'emmere ye5 gye 3 emu 2 obadde ogikuba ku mutwe okola otya eno ennyumba omwana we mwasula abadde agisasula